omusajja yambuuziza nti senga lwaki mukyala wange takyayagala mmugwa bbakuli. We nali naakamufuna twalinga nuuno omukira nange ne mmugwa ebbakuli naye all of a sudden mukyala wange yava ku nsonga z'ebbakuli takyayagalira ddala. Era omwami ono yadde asuggestinga nga alowooza omukyala we ayenda nti ayinza okuba guilt feeling nti waliwo omulala ateekayo omukira kakati ate awo omwami we naye akombeyo tekitegeera. Ngenda kubuulira oba ngenda kusharingako nammwe bye nayogeddeko naye waniino. Kubanga nkimanyi si ye yekka ayina endoboozi eyo. Omukazi yenna yandibadde anyumirwa nnyo okumugwa ebbakuli si bwe guli. Kuba it is one of the lovely things omusajja byasobola okukola. Nti okiraba nti omusajja akwesiga omusajja talemala ng'ovudde ku bwana abagiraagira buli wamu. Naye kizibu nnyo omusajja okumala gagenda mu magulu g'omukazi n'atandika okukombayo baddiya. Mukive nako. It's not something easy at all. Okitegeera obuyonjo biki kitegeeza omuntu aba akwesiga okukikolerera. Naye bw'olaba omukazi osobola ofalinga nti njagala n'agaana nga naddala nti wali okimukozeeko. Sigamba nti wali tokimukozeeko kubanga gw'otakikolangako aliza okuba nga just yeetya ayinamu okwerobooleza naye nga wali okimukozeeko n'agaana. Ekisookera ddala kwe kubeera nti olinza okuba nga engeri gye walinga omutuukiramu yamwetamwe. Olaba omusino ogwo kubanga okugwa ebbakuli it's all about musino. It's not usual about kuteeka lulimi lwo abamu temumanyira actually ebbakuli we bagigwa mulowooza okwata olulimi lwo n'olusonseka munda mu mmana y'omukyala nedda mukwano. Era mmwe abagenda ne mugamba bwaba wakyaafu bannange senga mukwano ebbakuli banoona musino. Guliyiri eri waggulu kakati obukyafu bwoyogerako buli eno wansi simanyi gwe nga gwe oba olowooza ate nga nabagamba emmana kyekimu ku kifo ekisinga okubeerayo nga kitukula ku mubiri gw'omukazi kasa kibeera nga kiri okay nga everything is intact toyinaayo bulwadde toyinaayo kimaidiya eyo weekiriininga wokka kirizagaana wakana oba oyagala naye wanyirira ate watukula. So omukyala olinza okubeera nga gwe buli bwogenda omugwa ebbakuli oba nga buli bw'omugwa ebbakuli omutuukirako butuukizi ntegeeza nti toyawukana na musajja ono akwata mukira n'aguyingiza mu mmana ng'emmana tennaba kutoba naawe bw'obeera. Omusino ogwo ogulaba nti obeera ogenda guteekako mannyo kuguwewe guteekako olulimi gunuuna gukola otya tegwetaaga gutuukiramu. Ekisooka guyima nga bw'olaba emmana bw'eyima. Kitegeeza nti bw'oba otandise nti omaze okumpeewo eno okkiridde tontuukira ku musino tuukira ku mimwa gy'emmana onuunenuunekaawo ozanyiseewo olulimi lwo nuna ku nfuli zanyisako wano ku matama ga munno okitegeera omutiizinge omusino gutandika okubeera nga gwetegeka kati ajja eno alabika obeera nga ojja ate n'okkirira ogutiizinga gubeere nga gwonna gutujja guli ready kukwetegekera ogenda ogutuukako nga kiri kiriya naye bw'ogutuukirako sometimes omanyi abakazi tuli banjawulo ate nabagamba nti omulimu gw'omukazi n'ogw'omusajja gukwatagana n'obwongo bwaffe. Kyendisiivinga wano mu ntandikwa kimataringa nnyo gye tulaga oba kyengenda okufuna eyo gyendaga singa indisconnecting oba singa mbeera sinyumiddwa ng'otandika kitegeeza era sigenda kubeera nga nkola ki nga nnyumirwa ne gye tulaga tebigenda kunkolera. Kati buli bw'otuukira ku musino gwe n'ogugwako bugwi n'otandika okugunuuna abakazi abamu tebabyagala. Ayagala n'osooka otandika mpula tandikira eno wansi waliwo ebifaawo ebirala lwaki obiyitako n'ogenda ku musino n'otandika kunuuna nedda maidiya. Then olyoka ogenda ku musino gubake nga gumaze okuyima nga gwonna gutujja awo olyoka otandika okubeera ng'okola ki ng'ogunuuna. Kati abamu bw'oba ng'obimukola abeera oluusi tabinyumirwa. Wali onoonyako omukazi omusino n'atasammula oba n'atabaako kyabeera nti yanaabinze ensonga yeeyo nti osobola okubeera nga ate abamu obanga oluusi omaze okugutuukirako you are rough eyo nsobi yakubiri oli rough like otuuka n'otandika okugukuuta kuuku n'engalo zo oba n'oteekako amannyo n'oteekako ki omukazi yangambako nti baamuluma omusino wallaahi sisala bigambo mukazi yangamba senga omusajja katonda ankutuleko omusino kati golobozo y'omuwala oba omukyala alinza okuddamu okukkiriza omusajja omugwa ebbakuli ekyamutuukako akinyumyanga lutabaala nga senga oba nakolako ne audio oba nali ku live sijjukira nga senga nze omusajja katonda annumeko omusino gugwe wali nangamba omusajja yantiisiza nga ndowooza oba aliko ekitambo mbu bwe yamubuuza yamugamba mbu baamugambye mbu abakazi banyumirwa nnyo obulumi yeeyo video sagikolako ey'obulumi mbu abakazi banyumirwa nnyo obulumi mbu bwamuluma bw'atyo mbu aba awulira bulungi
like mbomukazi aba awulira bulungi naye gwe nkulume ku kitwe ekyo namugaa naawe mugambe mulume ekitwe ky'omukira omugambe kati mugenda nga nsenga oli mutemu siri mutemu naye gwe oluma oti omusiro gwa muno n'oyogera bwotyo so abamu muli lwafu nti ogutuukirako n'amaanyi omusino gwetaaga okubeera nga gubeera jento bw'otandika ng'ogutandise mpola oguyisaako olulimi mpola ogukomberera mpola then n'olyoka ogubaka n'otandika okugunuuna ate n'oba gunuuna osobola okugunuuna ng'onuuna mpola manyi ng'olinga azanyisa switi toyagala munuuna gwewo do nomala n'omuteeka mukama n'omunuuna naggwawo bwotyo woba olina omutandika naye gwe bw'omutandika n'amaanyi abakazi abamu badisconnectinga nti obeera olina okuconnectinga nabagamba omukazi okunyumirwa okwepimpina any form of kwepimpina olwo simanya byakumuyingira mu mana simanya muzira biki olina okubeera ng'okakasa nti aconnectinga n'ekitundu ky'omubiri ky'okwatako oba ky'oli okubeera nga ofukasinzeeko kati omukyala asobola okudisconnectinga instead of connectinga because of pain gy'aba receiving the shock gy'aba receiving okuva eri ggwe nadisconnectinga budisconnectinze okuva eri omubiri gwe nti gwe n'oba ng'omukola biki omuweebwete okola biki tebigenda mmukolera nga ye yadisconnectinze dda amasanyalaze nga gagenze nga tabifiiringa tabiwulira naye ng'ensobi evudde ku ggwe nti atuuka kitegeeza nti ne bw'oba ng'omunuuna talina kyafunamu kati ayonoona budde kati kiki ekimuteeka eyo naye kumbalira budde yingiza omukira tugenda tonnuuna saagala kubanga tabinyumira teri mukazi alinza gaana munuuna musino ng'anyumirwa engeri gy'obikolamu teri mukazi alinza gaana mupimpina ng'anyumirwa engeri gy'omupimpinamu teri mukazi alinza gaana mukola romance ng'anyumirwa engeri gy'omukwatamu gy'omuweweetamu gy'oyisaamu engalo zo ku mubiri gwe taliiyo era simumanyi naye omukazi bw'olaba nga yeebuzaabuza ng'ayo ali bw'ati ne bw'ati manya something is wrong olina ky'okola mu bukyamu oba si kyo ye kennyini yaliko ekikyamu then ate era ensonga endala gye tugenda okubeera nga tutunuulira omuteeka ku pressure omuntu yali akubyeko olugalo for example naye nga bwakubuuza ogawulira gagenda kujja eyo pressure omuntu neetaaga kukakkana kunyumira oba oli kunkuba ngalo nyumirwa engalo munansonyiwa kuva ku guunitudde wano ku balcon naye maama ndi mu kibuga I'm sorry about the noise so nti omuntu oba yeetaaga kunyumirwa bunyumizi si kumuteeka ku pressure mubuuza ebyo ebibuuzo biri unnecessary simanyi ompulira simanyi okola ki bw'omunuuna bw'omufokasingako bw'ogwongerako amaanyi bw'okendeeza kugamba nga eyimu yeeragira ddala nti oli kunnuuna oba oli kungwa ebbakuli for a purpose of okutuuka ku ntikko andi abakazi abamu balina ebizibu nti bambi asobola okubeera nga okutuuka ku ntikko kizibu kye tekifunangako she's trying she's focusing which is bringing stress omanyi buli bw'ofokasinga ku kintu kikuwa stress kimuleetera stress nadisconnectinga nabeera netagenda kubeera nga ate asobola okuachivinga kyeyandibadde achivinga because nawe kenyini olinga mutadde ku pressure results into stress bw'omubuuza ogawulira bw'oba ogawulira ng'ogata okola bwoti bw'oddayo wansi bw'onuuna atuuka n'agamba kweri ebyokunteeka ku pressure mbonsamule nga nange amazzi sigalaba bwe gavaayo waakiri tubireke tannuuna abireke naye nga gwabireese mubeere bulungi so oba oyagala okubeera nga otuusa omukazi ku ntikko oba ng'olekya omukazi okunyumirwa ensonga z'emimwa ensonga z'ebbakuli mukwano beera sure nti kyokola okitegeera tomuteeka ku pressure eri unnecessary mubeere bulungi omukama bankuumire temujjanga okwo baagala nnyo bantu bange mwenna abeekumira ku Fenga Face 256 mbaagala nnyo era mbasabira birungi byereere nsaba nammwe Allah abanjagalire nga bamunjagala. Yeah.